Essula y'e13 erina omutwe gugamba nti fuuka mukwano gwa Muyodi. Ssula egenda bw'eti. Ebbanga nga liyiseewo ttono, emmeeme yange n'esigala kulengera bulengezi ebyo ebyandiko mu maaso g'omwami Piat Sololo ne ku nnyanja, era ne ntandika okusanyuka n'okukola emirimu gyange. Omuvubuka omu n'atuyigiriza okutega emitego egy'engeri ezitali zimu ng'egy'emiriiti, egy'emmanduso, egy'obukunizo, egy'amakanda era n'emisimbattaka nga tutaddeeko bigu bitonotono gye twasasira ensiko eyali etuliraanye tukamala. Emirundi mingi gyatuwonyanga nnyo ku maluma. Olwali olwo twali tugenda tulambula emitego gyaffe ku gogolo ne tulengera omuntu ku katunnumba mu nnimiro ne tugendayo okulaba ky'akola. Bwe twamusemberera ne ndaba nga ye musajja eyampolereza eri omwami. Yali yeebakidde ebiro bingi ddala nga mukadde bukuku naye ng'akyesobola. Yalina ekirevu kya lutuula ekyamukwata emba zombi, kyonna tukutuku n'enviiri ze nga zimukkirako obuyira bw'ejjo by'okutukula. Amaaso gonna gaali gajjudde enkanyanya era ng'agudde n'embugubugu ate ng'alabika ng'amaaso ge gayimbagaddemu. Yali asomba ntungo eyalimibwa ku kankalajje y'akawaala ako ng'agiteeka ku lukangaga. Bwe twamutuukako n'atulamusa n'atubuuza kye tubadde tukola eyo mu lukakaba gye twafulumira, ne tumunnyonnyola nga bwe tumukwasizaako ne ku mulimu gwe. Nga tumaze okumulombojjera byonna ebitufaako ne mwebaza okumpolereza eri omwami, n'ayisa omukono mu maaso obukiikakiika ng'asala entuuyo, n'antunuulira enkakaba, nassa ekikkowe n'afuuwa ekiwa ng'akizza munda era n'anneetondera nga bwe yali anneerabidde. N'atugamba nti, baana bange mutuule mbabuulire. N'atuula nga bw'akekejja ati n'okuddiŋŋana erinnya lye nti woo Muyodi, 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 Muyodi oli. Nga tumaze okutuula n'atunyumiza ebifa ku mwami oyo Piat Sololo, naye nga byonna bitiisa. Yatubuulira nti omwami oyo muwalanye nnyo, nti bw'akuwalana oba tonnafa taweera, era nti takoma ku ggwe wekka naye nti n'ab'omu maka bonna abazza mu kkowe erimu, nti ate waliwo olugambo olutandise okuyitaayita nti muwala we Mirembe akwagala, so ng'ate omuwala oyo abavubuka be yaakassa si batono abawambibwa amaaso ge. Omwami yalina gw'amwagaliza, naye kale ebyo katubimma amazzi bisirike. Nze ne mutegeeza omuwala oyo nga bwe nnali siyogerangako naye yadde okumulabako, naye n'abinsazaamu ng'anyenya n'omutwe nga bw'agamba nti weewaawo oyinza obutamumanya naye anti olugambo muliro gwokya n'atagukumye, ate kasita gukoleerera mu ssubi ekkalu kitwala ebbanga nga tegunnazikira. Naawe nno lowooza, erinnya lyo lyayita dda mu nsi olw'okutta empologoma, kaakano kyenkana buli muwala akwegwanyiza olw'obuzira. Kale nno olugambo nga luno bwe lutandika ani ayinza okukugaanira? Olugambo luno oba lutuufu oba si lutuufu, ekyo tekijja kulugaana kutuuka ku mwami. Osaana oyige nnyo okulwanyisa amafumu kubanga emitego gye emirala bw'oli gisimattuka, ogw'okulwanyisa amafumu gwe guliba ensalessale era gwe gulisalawo eggoye. Mba nkyakotesa omutwe, kyakwogera mbuze, mikolo nannyamba. Nambuuza nti kale atalina anaamugunjula mu kulwanyisa amafumu anaagayiga atya? Ko Muyodi nti obanga mukisiimye munajjanga wano buli lwaggulo, ye ate obanga mutoola mangu mu nnaku ntono mulibanga temubanguse mu kulwanyisa amafumu. Aba amaliriza kino, mukazi we n'atuuka. Yali atunuulidde ebiro bingi era nga n'omugongo biguwese butego, mu kamwa ke nga temukyali linnyo na limu wabula olubungu. Omubiri gwe obufukunya bw'emyaka egyamuyitangako bwali bwakuuliita dda nagwo ng'amagumba g'olaba ganaamye. Mu lulimi lwa leero erimu ku mannya gano ndowooza lyandimugumiddemu bulungi, Lukanyala oba ery'edda erya Mugangatika. Amaaso ge gaali gasemberera okuzigama era ng'ayogera avumira ate ng'abumbujjamu naye nga tannawutta. Langi ye esinga obukadde bwali buginaabudde ku mubiri gwe naye ng'alabika nga muwala yali mulungi. Kajingo yali amumesse enzirugavu esanyusa era ng'amugogodde bulungi, naye mu kiseera kino yalabika ng'asiba byangu nga n'ebimu byasiba bikutuka.
okusekako nno nnyazaala ng'omusaasira, anti ng'olowooza nti olunaazisirisa ng'akala, ng'akenkenuka bukenkenusi. Erinnya lyennyini yayitibwanga Kulwawo Kulaba. Bwe yamala okutulamusa n'antunuulira n'agamba bba nti, olabye omwana ono bw'afaananira ddala omuzzukulu Pyati gwe yatta? Ko bba nti, nange ekifaananyi ekyo nakirabye dda. Ko nnakyala nti, n'oli bwe yali yenkanira ddala ng'ono we yattirwa, so nno singa kaakano aliko n'abaana abakulu. Nagenda okulaba ng'ebiyengeyenge bimuyunguka, ne nsulika amaaso gange. Nagenda okugabbulula nga ndaba asangula maziga mu maaso. Oluvannyuma n'asitukawo n'agenda, naffe ne tugenda ne Muyodi eka. Omanyi yatuwaliriza tutuukeko mu maka ge nga tetunnaddayo waffe tugalabire ddala. Akayumba ke kaali katono nnyo nga kayonjo. Bwe twatuuka awo eka we, ate n'atwaniriza buggya n'atulamusa. Bwe yamala okutwaniriza n'atulaga amafumu n'engabo bye yanyaga mu ntabaalo n'ebirala ebyamuweebwanga abantu abakulu. Ebyo bye byatukkusa okutegeera nti mu biseera bye yali musajja mulwanyi nga muzira kkungwa. Twali tusiibula, mukyala nnyinimu n'ategeeza ng'emmere bw'eyidde era nnyinimu n'atusaba tumale okuwooma nabo. Newaakubadde nga nali saagala kulya mmere efumbiddwa wa bikaata, naye olwa Muyodi okutwekubiirako twakkiriza okulya nabo. Emmere yali nnungi ddala. Omukyala ye yaliira ntule ezaali zimyuse nga ziriko n'amalule era n'enswa ezaali zigaayegaayemu. Yali ayagala okukolezaayo Muyodi ekigaaga, ye n'agaana. Naye Kulwawo yalabika ng'awoomeddwa nnyo. Ffe twaliira bbugga nga mulimu n'ennyaga. Bwe twamala okulya ne batuwaayo muvangata gw'obutiko n'olubatu lw'ensa tutwalire Kaabeeka. Ne tuddayo nga tusanyuka. Bwe twatuuka eka twasanga nnyinimu yeekabye, n'atubuuza nti mubadde mulegukidde wa? Twalaba atandise okutemereza n'okwenyinyibwa n'emimwa nga gimutobeera, ne tumanya ng'asunguwadde nga tumwamuka. Gye twali twamunnyonnyolayo luvannyuma ng'ettumbiizi lisse. Essula awo weekomye, weebale kuwuliriza.